Ebintu bino eby'obutabanguko mu maka eby'okuyisa omukyala ng'ekitali ekitagasa ng'ekitali kintu kyonna bye bireetera ddala obutabanguko. Babaami beeraba nti ne society yonna n'abaami ne culture yaffe eraba nti abasajja bo bamaanyi ba mugaso be balina okuba bananyinimu be balina okukola be baraba nti be bantu. Bali abakazi babaraba ng'ekitagasa bajje bafumbe bazaale abaana kyekyo bwe bituuka mu kuteesa tebateekako idea gw'omusajja gw'olowooza n'okola n'ogira ki ne bikomaawo kubanga bw'okuba omukazi kati emusana naki abantu bakulaba ate edda wali ogenze okukola ebiseera bino abaami bansonyiwe naye abaami abasinga obungi bafuuka batali babuvunaanyizibwa abangi kankyogere bansonyiwe naye abaami abasinga obungi ennaku zino bafuuka abatali babuvunaanyizibwa n'olwekyo ensonga ne zigenda ku bakazi kati abakazi bano boolaba babadde balina otulumo twabwe twe bakola bukabaragala bakola ki ne bajjamu ebiki ebirabirira abaana nze bwe nali nfumbidwa nga nafumbirwa nga nkyali muto ng'omwami ye yakola kakati nga bwe mbeera waka nga nzadde nange nali nkola akalimo katonotono naye nangamba nti esente zo zireete wano tuziteeke ku akawunti emu naye bwe nteeka ku akawunti emu ate bwe mba nzaagala nga tazimpa ngamba ezizo ntono lumu nga bwe mugamba nti eza sukaali ziriwa teziriwo ez'amata teziriwo kati abaana onaabawaki naye lumu bwe nafiiringa nti nvuddeyo ndi free bwe nafuna esente ezange ne ntandika okukola ne nteeka ku akawunti yange ng'ezange bwe nzifuna ku baana ekyetagisa kyonna waka sukaali oba ki nga mbifuna kati bwe mala kubyefunira awo mba siina kyengamba mwami naye ze zasigala ndaba aziina abo abakazi abo kati ababadde beekolera otusente otwo ne tubawa eddembe wakati tajja kubuza mwami sente ziriwa abalina obusente bwe n'agula buntu bw'abaana bw'ayagala ne basula mirembe naye kati bwe babaddeyo lockdown tebakyakoze engeri gye batakola kati bagamba omwami ye mwami leeta akasente omwami takoze ki takayina omukazi muntu naye muntu ayisibwe ng'omuntu bw'oba omufunye nga mukyala we mufune nga mukwano gwe munno nga mukolaganye muteesagane lekagamba nti gwoteesa gwosalamu buli kimu kyona nze nsalamu nze nteesa ngwekola ki nze ndi ki musanga omukyala atabusa ali ku musajja akuba kube nabo balwoke bategeere naye ekyo nkyogedde ku lw'okugira just for fun naye munnange kuva bwe twafuna obwogerero kubanga edda twogera bwe tufunye obwogerero ne tutandika okwogera omukazi bw'omukuba bw'omuyisa bubi ayina waalaga kugamba ekyo ne kituwako beetu aka opportunity nako akakisaako ne katuwa naffe obuyinza naffe tetujja kuyisibwa bwe tutyo okubibwa bwe tutyo kugamba omukazi naye bw'abanga ali taafu nga nze wano bwondaba okuba bw'ovaayo kunkuba nange nyinza kuddamu kukuba kubanga nze kankubulire ng'omukazi omukiga gwe situka omukuba olabe gwe bw'ataako omukiga kubirawo omuganda yagamba kale nkwatako olabe nga bwe bamukuba naye omukazi omukiga omukwateko paana yayinza kukuba tomuzanyirako naye sigamba nti abakazi baveeyo bakube nedda nze njagala eddembe mu maka obutabanguko abasajja be bakola bubi bebakola bibakozesa by'obuyinza bwabwe waliwo abakazi nabo b'enjawulo nabo bakuzibwa bubi n'abalina characters nabo balina characters zaabwe ziryawo z'amaanyi ziri power nabo batajja kukkiriza kukola ki okukubibwa bwe batyo waliwo balina empisa mbi naye baana batakkiriza kukubibwa nze sirooza nti bampisa mbi gwoba omukubira ki naye ab'empisa mbi be bali nabo bataagala osanga omusajja bambe yali hambo yayogera bulungi ayagala mukwate bulungi naye ye omukazi ye ali taafu alemye nenze omulanga gwenkuba nze n'akamala mu bufumbo emyaka yange 46 obufumbo si kintu kyangu ate nze Matembe bwondaba buli omu yenna agamba nti oyo omukazi asoboka atya ali taafu tasoboka omusajja managinga atya omusajja aba ayagala ku managinga ki aba neetika anti bawo bagamba omusajja amusobola atya lwaki abansobola aba neetika omusajja yeetaaga okutegeera omukazi we amutegeere amwagale akwatagane naye awulize naye n'omwami naye n'omukyala naye
ategeragane n'omwami we bawulizaganye naye wano bano bemusinkana mu kkubo nkulabye nkufumbiza waliwo n'abasajja n'abakazi fumbiragano naye omusajja tarabanga kwaba omukazi java tamanyi bazadde ba mukazi obwo nabwo buyita bufumbo obufumbo obutuufu bwe mugenda ne musooka ne mulabagana ne mudetinga ne mumala ekiseera nga mukoze dating muyiganganye mutegeraganye naye buno obufumbo bwe baana mmwe mwaba abavubuka abasinkana abawala ku kkubo nti nkuwasizza oli mukazi wange obwo si bufumbo kyekimu nakyo kireese obufumbo okutaawaganya nnyo bwe butyo kubanga si bufumbo fumbo njagala bwangu ennyo saagala zino zikalica ezikalu by'obufumbo ente ko sente nyingi simanyi bride price simanyi okwanjula ate bwe bituuka mu baganda muyitiridde muteekamu na bya bulimbi aleeta ekipande simanyi bakiyita kyapa kya ttaka tikikyo nkireese bangamba nti oluvannyuma bakizaayo ebyo bya kisuru bya kintu kitategeera tulina okuddayo mu neeyisa buntu bulamu ne neeyisa endamu gye twalimu manye ekizibu ekituuse eno globalization ne development bwetuuka mu africa ebizimbe bye bikulakulanya enguuto ze zigenda waggulu abantu amamotoka naye empisa n'okutegeera byo tebikulakulana bigenda bidda wansi tugendeko ku byabayimbi katini ebyabayimbi nze obimbuuza ki nze ndi muyimbi weewaawo njagala nnyo dansi naye njagala dansi eya katonda nze nsinira mukama eya gospel kati ombuuza oti ebyabayimbi mumbuuze byemanyi nnyo wene embeera eriwo kati abayimbi bagenda eno eggulu bayimbi bokka embeera omuntu yenna ali mu mbeera anti batusobodde bali mugenda ggulu wali kukola ki balinonyawo sente nze tongamba wano okugenda ggulu ng'ogenda wa salimusale ye nanyini ggwanga tonteekamu ebyo bintabula tontabula wano tomanyi nze ennaku gye ndiko wano okulaba nti Uganda eno efugwa salimusale twala eri